Waliwo endwadde ez'enjawulo ezirumba omubiri mu bitundu ebitali bimu. Zino zireetebwa obuwuka obutalabika oba fungi. Leero mu bulamu tutunuulidde ekigere. Muzimu ku ndwadde ezitawaanya ebigere bwe bugeregere obugwa mu kika kya fungal infection. Obuwuka buno bwagala nnyo wabisi ate nga wabuguma. Zitera nnyo okuaffectinga mu makati w'ebigere. Hence the name obugeregere. Kino kiva nnyo ku bantu abambala ennyo engatto ng'ebigere oba sitokisi bibisi. Kitawaanya nnyo naddala abasajja abagayavu okukyusa bye bakozesa. Obeera oswetinga okitegeera naye katokomyewo sokisi z'oggyemu tozozezza ate ozizinzeeko n'okasuka wali enkya n'oziddamu. So abantu abo fungi yaabwe beetandika okufuna conducive environment wegenda okubeera nga thrivingira. So nga naawe atera okugenda mu sawuna oba ebifo eby'olukale n'otayambala ngatto oli mu bulabe. Reason being nti oli ayinza okuba abadde agirina n'agirekawo because this particular fungi etera okusigala ku surface for a particular period of time nesigala nga nnamu so nti gw'ojja n'olinnyawo oli agenda kukola ki egenda muyingira. Ate yo mu masomero kale n'abantu abakulu abaagala ennyo okweyazika nammwe muli mu bulabe. Abaana mu ssomero nti ondi avudde mu ngatto kanjyambale so naye n'osanga abifunye. Abaffe otegeera otya nti ofunye obugeregere? Naddala mu makati w'obugere natandika okusiba nga wali reddish n'otandika okufunamu some blisters wate ozisiwa ne zaatika Omukugu mu ndwadde z'ensusu Kezia Nayebale annyonnyola nti obugeregere buno abawezezza emyaka 9 okudda waggulu tobweyibaala. Obugeregere butera otandika okuviira ddala mu myaka emito, myaka 9, 8 okwamugira ddala mu basajja abakulu mu bakazi abakulu. Okuziyiza endwadde eno osobola okufuna pawuda n'omamirira ku kigere n'okukikuuma nga kikalu. Kiringa kati abaana bo balaba nti bambaza nnyo pampa batuyana, so we use powder to make sure that tebatuyana ne bafuna that skin infection or rash. So naye oba omanyi nti otuyana nnyo bw'oyambala engatto for a long time beera ng'oteekamu. Then also ekirala kyusa engatto oba nga leero oyambadde zino zireke zikale yambala endala sokisi zooze zireke zikale bulungi olyoka ozambala. Bwe kiyitirira genda mu ddwaliro olabe omukugu. You may not necessarily come to a skin clinic like this one. Osobola n'ogenda mu ddwaliro baba basobola okuwa either ka topical cream oba if it's worse ne bakuwa eddagala ery'okumira. Senga weevaako ng'enjogera ennaku zino bweri munnange mudde obwali obugeregere bwandifuuka kookolo. Kiringa yebaga nti ulcers otazitreati nga zifuuka cancer of the intestines. So kyekimu n'obugeregere. Era bw'otabutreatinga buleeta ulcers gemabwa. So mu makati omwo mubeeramu amabwa then ate ne gasobola ofuuka cancer. Bulijjo obulwadde okujja kyangu era butandika tulaba kyokka olw'okuba ezimu tezijjira mu maanyi omuntu alemerera okwefaako n'atamanya nti aba atadde obulamu bwe mu lusuubo. Susan Nannyanzi agafeeyo ku Spark TV.